John Museveni asabiddwa alekulire atusegulire kubanga alemereddwa okugamba ku mutabani we Muhoozi olw'ensonga y'okubeera nti nno bannange omutimbagano agufudde ekyokuzanyisanga omwana omuto ate kitaawe ng'atunuulira mutunuulire. Kakati munnange waliwo aleese ekiteeso ti Museveni yandibadde aggyibwamu obwesige olw'ensonga eyo. Newankubadde nga guli gutyo, kigambibwa okuba nti Muhoozi kitaawe amugaanye enfunda eziwera yatuuka n'okwetondera eggwanga erya Kenya, naye munnange ate yeetawulira asitudde engundi atuuse n'okweberera abo abamuvuma n'abasuubiza ennaku enzirugavu, kitegeeza nno kubatta oba kufa. Chief Justice Owiny Dollo oyo naye muganda wange omuntu y'omu Saarabireeta agamba nti ono alijjukirwa. Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri, ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro, kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Bweno munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olubootuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 717 8 nga akyasinze okudibaga emirimu mu judicial system eya Uganda. Robert Mao ye atukakasiza atugambye nti nno teri muzannyo yadde mu kakiiko k'ebyokulonda, nti oyo yenna ofiisa w'akakiiko k'ebyokulonda anaakwatibwa mu bubbi bw'obululu oba mu kucyanga obululu agenda kusibwa emyaka muganda wange. Kakati olwo bwe tugenda mu court martial eno nayo muganda wange obunkeke bw'amaanyi looya bale babirizi yamaze dda okubeera ng'ategeeza ti court martial terinaawo buyinza muganda wange akubeera nga eyogera ku nsonga ezasibisizza Aaron Kiiza nti tewaliyo contempt of court, nti kubasinzira okubeera nti nno munnange abasiba Aaron Kiiza nti ebyo tebiriiyo, era nabyo munnange binyonyoloddwa bulungi nnyo nga bwe tugenda okubeera nga tubiraba. Ate era Robert Mao bw'atyo akomyewo ye ate n'awagira bubugizi court martial okubeera nti nno yasobodde okukangavvula looya wa Besigye Aaron Kiiza. Uganda Law Society nayo bw'etyo erina byeyogera ku ngeri gy'etaddewo obunkenke mu nsonga za Martha Karua. Bwe tutyo muganda wange tutandise munnange waliwo omukyala amanyikiddwa nga looya era nga human rights defender Saarabireeta agamba nti nno John Museveni yalibadde aggyibwamu obwesige era ng'ensonga munnange za bubaka Muhoozi bw'ateeka ku mukutu ogwa X. Looya ono Saarabireeta nkugambye nti looya ate human rights defender ono munnange atutegeezezza n'atugamba nti nno obubaka Muhoozi bw'abadde ateeka ku mukutu gwe ogwa X, Muhoozi Kainerugaba agamba nti buno munnange bwali badde butuzuukusa ne butuleeta okubeera nga tutunula mu provisions eza ssemateeka wa Uganda, era nga zino munnange zisobola bulungi nnyo okuvaako okubeera nti nno tujja obwesige mu John Museveni oyo gwe mulaba kubanga abeera alagajjalidde emirimu gye. Kati Bireete agamba nti nno obubaka buno obuva mu Chief of Defence Forces CDF agamba nti bulagira ddala nti Museveni alemereddwa okubeera nti nno atuukiriza obubaka bwe obuvunaanyizibwa bwe nga munnange obulambikiddwa mu ssemateeka w'eggwanga nga Chief Commander in Chief of Uganda People's Defence Forces. Kati munnange obubaka bwe yatadde ku mukutu gwe ogwa X
agamba nti nno tulina okutunula mu ssemateeka ne tugenda mu articles nga ey'e9:8 ey'e9:9 n'ey'e10:7 okukosa n'ey'e2:8 era nga zino munnange zirambika bulungi nnyo emirimu obuvunaanyizibwa obwa pulezidenti wano balambika bulungi nnyo, constitution erambika bulungi nnyo karakita za UPDF era wamu munnange ne grounds oba ensonga ezalivuddeko okubeera nga president agibwamu obwesige. Singa bannange tiwaki tetugenda netuzigira netuzitunuulira bulungi nnyo. Kakati munnange okusinziira ku bireete agamba nti nno ensonga za Muhoozi engeri gyazikwasaganyamu ku social media bujulizi obulaga nti Museveni alemereddwa okutwala obuvunaanyizibwa bwe okusafeguardinga constitution wamu n'okumaintaininga control ku magye nti alinga kyewaggula wetwogerera essaawa eno era bw'atyo atukakasiza n'atugamba nti CDF tweets are evidence that Kaguta Museveni has failed in his duties as the CIC of UPDF and he has further failed to protect the constitution. He should be impeached. Muganda wange Museveni tebakyusamu bukyusa mu constitution muba mukyama mwagala mu impeaching eno eri ne baleta ekiteeso ekyokugenda ng'obuwaayiro bwe babukola kiba bukwata kati bireete munnange okwogera bino byonna kivudde ku Muhoozi okubeera ng'abadde yeefunyiridde omukutu ogwa Twitter okubeera ng'awandiika ebintu oba oliawo abantu bibagambye bitajjansa kiteekye nga CDF ekifo kitaawe kye yamukwasa obukolokolo agamba ye muganda wange tagenda kunyigirwa mu ttuuki oba akoze eki oba atadde ku mukutu ebintu ebitategeerekeka tagenda kugumiikiriza bantu bamuvuma era asuubiza okubalumba abasuubiza ennaku enzirugavu manyi mu Luganda omuntu bw'akusuubiza dark days abeera akusuubiza kufa era singa omuntu akugamba nti ennaku zo ez'omu maaso nzirugavu kiba kitegeeza nti ogenda kufa kyekitegeeza mu Luganda. Kakati munange Muhoozi Kainerugaba mutabani wa General Museveni Tibuhaburwa era nga Chief of Defence Forces bw'atyo munange alabudde ne sekulabula yenna eri abo bonna abamukuyitisayizinga n'abo abamuvuma era agamba nti ku mukutu gwe gwa X kwe yasinzidde agamba nti abo bonna abamuvuma basaanye bakyuseemu mu ngeri zaabwe kubanga munnange ebijja mu maaso biyinza obutaba birungi yadde n'akamu. Agambye nti abo bonna abagezaako okunvuma mbawa amagezi mutambule nga mudda mu kitangaala kubanga ekizikiza kigenda munnange kubabuutikira era kigenda kubamalawo. Dr. Sarah Bireete y'omu munnange era bw'atyo abakidde Chief Justice Owini Dollo n'amutegeeza nti muganda wange gwe tuli kujjukira nga worst Chief Justice mu Uganda. Munnange omukyalo ono ate eryantama bw'atyo amaze okubeera ng'atongoza okuba ttooki mu Chief Justice Alphonse Owini Dollo bw'atyo n'amuteekako laama nti ono ye most dishonest Chief Justice Uganda has ever had since independence. Nti munnange Owini Dollo oyo gwe mulaba ye Chief Justice oba Ssaabalamuzi atali mwesimbu kwegamba asinga obutaba mwesimbu mu Bassaabalamuzi Uganda be yali ebadde nabo okuviira ddala bwe yafuna obwetwaze. Era bannange omukyala ono mu bigambo byebyo ng'abantu bamaze okubeera nga babifuna wakati mu kwemulugunya
bwetwaze bwesiga eddamuzi era nga munnange abantu balabira ddala nti ensonga ez'omuggundu oba ensonga ez'amaanyi ezaali badde zikwatibwa n'obugendereza musiga eddamuzi oba mu ggwanga lyattu lino bwe zityo muganda wange Chief Justice azitunuulira kyamuli alinga atalabayo Dr. Bireete agamba nti nno Oweny Dollo ono gwe mulabanga Ssaabalamuzi wa Uganda akeereesezza nnyo okubeera nga atunuulira oba okwadressinga ensonga ey'aba civilians okubeera nga bawozesebwa mu kkooti y'amagye era omukyalo ono agamba nti nno okulwisibwawo kuno munnange bwe kutyo kulagira ddala nti culture eya impunity oba enkola ey'obwannantagambwako bwetyo eyongedde okugunja mu Uganda n'okuyisa olugaayu mu nfuga ey'amateeka wamu munnange n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Ategeezza n'agamba nti nga eggwanga tulaba nga tuyingiridde akaseera akakatyabaga musiga eddamuzi obwenkanya tebuliiyo. Chief Justice Oweny Dollo atudde butuuzi ali mu comfort zone asirise nga tulaba akaseera kano yali badde akakozeseza ddala okulaba nti akomyawo obwesige musiga eddamuzi takakozesezza asirise busirisi nga embeera edibagibwa kkooti y'amagye era agamba nti nno okozesa kkooti y'amagye oba okuleka kkooti y'amagye okubeera nga ekozesa ba civilians kino munnange kibaddewo ebbanga era kireese emirerembe mingi nnyo wano mu Uganda era bannansi nga tebakyagalirako ddala nga abakivumirira bagamba nti nno kino munnange kiviolatinga constitutional principles wamu ne international human rights standards. Bangi ku bannayuganda balowooza era bandisuubire nti Chief Justice Oweny Dollo yandibadde ensonga eno agyadressinga era n'ateekawo okusalawo nti kkooti y'amagye tesaanye kuwozesa ba civilians naye munnange okutuula obutuuzi nga alinga embwa etaluma oba etaboggolako yadde n'akamu kiragira ddala nti omusajja ono alabika tali committed okubeera nti nno obwenkanya bubukala mu Uganda era agamba nti nno kino kiragira ddala nti waliwo crisis ennene mu Uganda's judiciary bw'atyo era n'ategeeza nti nno kitegeeza nti ebyobufuzi bwe bityo biwambye esiga eddamuzi wamu munnange n'enkola ey'okulondamu amateeka agakola n'agatakola mu constitution ate nga munnange tekikkirizibwa ekyo kiba era kimenya constitution. Bw'atyo ayongerezako n'agamba nti Oweny Dollo okulemererwa okubeera nga akuuma ekitiibwa n'obwesiga eddamuzi n'aleka esiga eddamuzi okubeera nga likozesebwanga omukono ogunyigiriza abamu kyennyamiza nnyo. Abawagira Chief Justice nabo gye bali era nga bo bagamba mbu judicial processes wano mu Uganda mbu mu kiseera kino mbu wabaddewo enkyukakyuka nnyingi nnyo ate mbu nga za makulu nnyo. Bwe bagamba mbu wabaddewo enkyukakyuka ezikoleddwa mbu ate za makulu nnyo. Abawagira Dollo ate nga munnange abavumirira enkola ya Dollo bagamba nti nno kino kigenda kukuuma omukululo kigenda kuteekawo legacy ey'okubeera nti nno abantu bagenda kuba esiga eddamuzi balirabanga eritakola nga bwe kibaddengawo nti munnange omwavu tasinga musango. Enjogera ng'eyo ebaddewo kati munnange omukululo ogwo gugenda kuba gusigalawo singa balemererwa okubeera nga
batunuulira ensonga ezo nga basinziira mu ssemateeka. Justice and Constitutional Affairs Minister Norbert Mao bw'atyo avuddeyo n'akakasa nti baleese amateeka amakakali. Gano nno munnange galimu n'okusiba emyaka 5 mirambirira nga basiba ba Electoral Commission presiding officers abakwatibwa ne kizuulibwa nti munnange ddala gubasinga ogw'okukyanga obululu. Bamanyi okuddira obululu nga bamaze okubeera nga babulonda, olwo ne batandika akaseera ako naddala nga babutambuza awo. Kubajjukira UPDF yabutambuza awo akalulu bakabbira nga bayingizaamu obwabwe bwe baagala. Kakati Mao era nga ono munnange ye president wa Democratic Party atubuulidde ebiteeso bye bino proposals ze. Yabadde press briefing wali ku headquarters y'ekibiina kino ekya DP ku Balintuma naku zomezi zabadde 7 Mande 2025. Kati Minister Mao era bw'atyo n'akakasa n'agamba nti nno amaze okubeera nga introducing a draft bill advocating for mandatory electronic voting to eliminate election irregularities. Kali bw'atyo tutegeeza nti munnange mu mandatory electronic voting eno egenda tuyambako kujjawo obubbi bw'obululu. Agamba nti presiding officer yenna polling station ye neesangibwa nga erina obululu bungi okusinga ku ba registered voters nga bwe kiverifyingiddwa biometric machines. Agamba nti nno agenda kuba muganda wange asindikibwa mu nkomyo emyaka 5. Kakati Mao era agamba nti bill emaze okubeera nga munnange eyanjulwa eri cabinet okubeera nga egireviewinga, naye kisinga okuneewuunyisa nti kino kifaanaganako nga emmese okuddukirirwa kapa, kubanga kakati cabinet nayo abalimu bonna bebasave my job bakolerera kuba bwa minister nga bw'olaba abakolerera okuba obwa RDC, DPC n'ebirala. Kati nga bw'olaba Chief Justice Dolo naye ali awo musajja wattu, bonna bakola nga bapapeti b'ebidole. Kakati munnange atutegezezza nti komiti emaze okubeera nga eteekebwawo okubeera nga baadressinga konsaani yonna, era agamba nti nno mu objections ze baraisinze mwe muli challenges eziyinza okubeera nga munnange oba okusoomoozebwa okuyinza okubaawo. Katugeze network failure, network nti machines zino biometric machines network eyinza okukola ki okuzisumbuwa kuba zikolera ku internet. Jukira internet bo batugamba balina eyaabwe era yaffe bagijjako mu biseera by'akalulu, ffe tuba tulondera mu kizikiza beekwasa mbu tugenda kutipubeera nga twogera yes embirafu okwogera. Okuviibwako kw'amasannyalaze bana basajja bagajjako muganda wange nga batambuza obululu baba tebaagala. Kati challenges ezo Mao zagamba nti nno bwe batyo komiti bagitaddewo ddambu okubeera nga etunula mu challenges ezo. Hacking risks, ekyokubeera nti nno ebintu bino wabawo ababikwatamu nga bayita mu nkola ey'omutimbagano ne babikwatamu ne babikyusa. Katugeze obululu obwali badde bwe babaza esayidi y'eri oba 1000 ne bateekawo 2000 bwe bityo. Naye era munnange be babisobola kuba ffe babeera batugjeeko ku internet, babeera balina yaabwe yokka. Kati Mao agamba nti naye system eno proposed system agamba nti eri stand alone mechanism, kwegamba yo eri independent eyimiriddewo ku lwayo, nti terinawo external networks zonna zeyeesigamyeko, yo eriwo ku lwayo. Bato bye batugamba nti balina network eyaabwe kwe batambuliza ebintu eniyaffe ne bajjako ndowooza okiraba, era nti bino byonna bigenda kubeera solved kuba bajja kuba ne network eyaabwe olere gye bainstolinze eri independent kweno endala, terina kakwate kweno eyaffe,
fe ne basalako ne bajjako bo ne batambuza ekintu kyabwe nga bwe baagala. Kakati agamba nti nno ebigendererwa ebya bbiiru eno okusinziira ku Mao agamba nti ekigendererwa kyakwe eradicatinga ballot staffing, kyakugirawo ddala bubbi bwa bululu n'okukakasa nti ebivudde oba election results ezivudde mu kulonda teri azikyankalanya, tebazitamparinga with. Era bw'atyo n'agamba nti nno etteeka liwa biometric machines okubeera nti nno zibeera ku buli polling station ekakasiddwa oba yakakasibwa wano mu Uganda okusobola munnange okubeera nga batumbula omutindo ogw'okulonda wamu n'okubeera nti bakakasa nti okulonda kutambudde bulungi. Fingerprints zirina okubeera nga zikozesebwa, facial recognition bakakasa nti yebwe ekinkumu kyekikyo, tewali kubuusaboosa kwonna. Naye mujjukire nti waliwo bannaffe abaatugamba nti bo ng'Abanyarwanda okutuuka okulonda tebalonda, batuuka mu by'okubeera nti bannayuganda abo nga babagoba muzira okulonda. Kakati Mao atugamba nti sisitimu eno empya egenda kuba game changer, egenda kyusa omuzannyo, era nti inspiration oba bakikozeseza okulabirako bakujje ku nsi endala nga India. Eno bakirabye nti electronic voting ekoze omulimu munene nnyo okubeera nti nno okulonda bakulabanga okubadde okw'amazima n'obwenkanya tebabadde bakozesa sisitimu. Era bagamba nti mu sisitimu zaabwe abalonzi bafuna ne risiiti, bakuwa ne risiiti olonda bakuwa ne risiiti okakasira nti mutufu walonze, yes bakuwa ne risiiti. Naye singa bannayuganda risiiti ezo bazikuuma ne tumaliriza okulonda, baga buli munnayuganda twala risiiti yo giteeke wano, ne tuddamu ne tuziba ne risiiti. Obutuufu kyalibadde bwe kityo, buli risiiti yonna ne tugikubala ne tuddamu ne tugibala nga bamaze okulonda obululu. Wano Uganda oyinza okwesanga era n'omuntu n'amugamba kale kyusa, naye ate awo bayinza abantu okugira nti n'omuntu gwe walonze muwandiikeko erinnya bwe kyalibadde. Kati Mao bw'atyo era agamba nti electronic process wano mu Uganda erina okubeera nga ebaamu obwenkanya obw'amaanyi, erina okuba yamazima n'abwenkanya, nti nno erina kubeera free and fair. Naye wano Uganda mu reality mu byamazima bikyukamu. Mao yatugamba kati bbiiru eno bannange bwetu eprovidinga solution kwebyo byonna bannange ebyogerebwa nti nno obululu n'obubokisi babutamparinga ne babukyusakyusa ne babumenya ne bateekamu obululu, bagenda okulonda basangamu obululu bwalondeddwa edda, oba n'okugyamu obululu obumu ne bateekamu obwabwe. Kakati awo nti mu kutambuza obululu awo bakyusa. So electronic system eyo yo eba yamaze dde okuregisteringa eri ebintu nga yamaze dde okubiteekayo. Naye nze kye nandirowoozezza nti electronic system eyo lwaki tebagiteeka ku mutimbagano gw'ensi yonna n'ebeera nga buli kalulu k'osuula bw'oti naye tukalaba bulabi nti eno bakalonda bwe buti buno nga bugendayo bugenzi. Wakati bwe tuba tuli ku mutimbagano nga tulaba katugeze singa okola live ku mutimbagano tujja kuba tulaba nti ku live kuliko abantu 2, kuliko abantu 3, kuliko kitegeeza tuba twabitegedde dda nti kana akalulu kasuuliddwa nakano, kitegeeza nti mu Western Uganda basudde obululu bwe buti. Wano mu Uganda tuba tumaze okubeera nga tufuna buli bululu bwonna okwetooloola eggwanga, naye abasajja tebasobola kukkiriza kubanga sisitimu yaabwe eno babbira byonna babisobola, naye abasajja babba obululu balinga oba kikiise balina kumanya Mukama bali tutaasa ddi. Kakati atugamba nti cabinet bwe bali okwapuruvinga draft eno kitegeeza nti egenda kubeera presented, egenda kwanjulwa eri palamenti olwo bagiripeetingeko wamu ne further legislative procedures. Mao era agamba nti nno bino byonna munabigendereddwamu kukyusa na kurestoringa wamu n'okuzza obwesige
mu electoral process eye Uganda mu byokulonda kuba kati bannayuganda era buwulira nange bwenjogera njogera siira bwesige mu bintu byakulonda bino era n'agamba nti n'okujjawo okusoomozebwa okubaddewo naddala okwekuusa ku bubbi bw'obululu kyekigendererwa katumusabire. Looya Male Mabirizi ebya kkooti y'amagye court martial okusiba looya wa Kizza Besigye Aaron Kizza okumusiba ku musango ogwa contempt agamba nti munnange ebyo tebiriiyo kubanga court martial wano mu Uganda tugimanye nga tribunal si kooti entongole nti eyinza munnange okubeera nti esala emisango eno munnange kooti etawuluza ewuliriza ensonga ezimu bwekyo n'etawuluza so si nti esale emisango nti esalire omuntu nti omusango katugeze emisango nti katugeze bayinza okusalira ogw'okkalabba mu kooti ey'amagye yagamba nti nedda munnange eno erabwanga tribunal nabye Freeman ng'ekyo akiwakanyiza ddala ng'agamba nti ekyo si bwe kiri eno si tribunal. Kakati munnange okusinziira ku Mabirizi agamba nti General Court Martial terina buyinza mu mateeka okusobola munnange okubeera nti evunaana omuntu yenna omusango ogwa contempt oba okukola ebitajja mu kkooti ebitakkirizika. Kakati agamba nti constitution ya Uganda ennyonnyola bulungi nnyo kooti kyerina okubeera nga ekola era ng'agamba nti kati bodies nga Supreme Court wamu ne High Court General Court Martial eno bagiclassifyinga nga tribunal so si kooti. Mabirizi munnange ye agamba nti nno kitegeeza nti awo eba terina buyinza kubeera nti eteeka eba evunaana omuntu omusango kati ng'ogwo ogwa contempt okukola ebintu oba ebitajja mu kkooti nakugambye kati ng'oba essimu okuvuga okugenda ng'oyambadde enkofiira okukulula engatto mu kkooti okuwoggana mu kkooti ng'ogezaako kukyankalanya ebyo byonna babibalanga contempt of court. Kakati munnange Mabirizi okubeera nga asupportinga argument ye bw'atyo arifares ku articles eziwerako mu constitution okugeza article 129 akawaayiro emu kagamba nti obuyinza bw'obulamuzi wano mu Uganda bwesiga eddamuzi buno bulina okubeera nga bukolebwa mu kkooti zokka era agamba nti article ey'e257 akawaayiro D kano kannyonnyola kkooti nga ekintu ekiri organized ekitegeka obulungi wansi w'amateeka era bw'atyo Mabirizi n'amaliriza ng'agamba nti General Court Martial tesobola kukyajinga muntu yenna ku musango gwa contempt. Kati Mabirizi era bw'atyo n'ayongera okubeera nga yeemulugunya obwalaga obutali bumativu ku kusibwa kwa looya Kizza nti kino munnange kigenda kuba kirinyirira eddembe ery'okwerondera looya era kitegeeza nti wansi wa article 28 akawaayirako ku 3 D akakkiriza omuntu okubeera nga yeerondera legal representation kino mu court martial kiyinza obutasoboka. Okusiba Kizza kiba kitegeeza nti tribunal eba emaze okubeera nga erimitinga choice ya defendant kiba kitegeeza nti kuba kulinyirira ddembe lya buntu era kitegeeza nti tewagenda kubeerawo fair hearing. Ayongerezako n'agamba nti tribunal terina buyinza kubonereza abalooya okusinziira ku section 17 Advocates Act ng'agamba nti obuyinza ng'obwo bwesigalizibwa kkooti ennambulule mu mateeka mu ssemateeka so si military tribunal nga General Court Martial.
General Court Marshal jo munnange bweto yeewozezzaako era nga badefendinga actions zaabwe nga bagamba nti walina okubeerawo okuwa ekitiibwa judicial bodies. Kino kya mugaso nnyo okusobola munnange okubeera nga bamaintaininga public trust mu legal system. Bano bagamba nti okugeza ku konna okubeera nga oyisa olugaayo mu buyinza kiba kitegeeza nti kigenda kuba kikyankalanya societal order wamu n'okumalamu amaanyi oba okunafuya confidence mu justice. Ate ye Minister Norbert Mao, Minister for Justice and Constitutional Affairs, Mr. Norbert Mao ye awagidde Court Marshal okusalawo kwayo okusiba Aaron Kiiza. Norbert Mao annyonnyola nti mu mbeera eno ey'okukola ebikolwa mu kkooti ebitakkirizika, agamba nti kino kinnyonnyola bulungi nnyo era kigwa wansi w'amateeka nti ba officers ge balina okubeera nga bagoberera mu kkooti era presiding officer zalina okubeera nga atunuulira mwalina okubeera nga asinziira okuvunaana omuntu. Tetugenda kusukkawo awo, tusisinkane mu mboozi zaffe endala wano ku Uganda at Large enfufuulu akuume.